Bwenneeyongerayo n'amawulire gaffe agavudde ebweru w'eggwanga, Gavumenti ya Butuluuki evumiridde obulumbaganyi obukoleddwa ku kisaawe ky'ennyonyi, omufiiridde abantu abasoba mu 3 ate abalala na 140 nebagendera ku bisago. Kigambibwa nti abakambwe ba ISIS bazze bakola obulumbaganyi ku ggwanga lino nga bandiba bebali emabega w'ettemu lino. Ebisingawo bye bino. Obulumbaganyi obukoleddwa ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ku kisaawe ky'ennyonyi mu ggwanga lya Butuluuki, abasaabaze abawerera ddala 36 be bafudde ng'abalala abasukka mu 140 be bavuddewo n'ebisago eby'amaanyi nga bano bayambiddwako ekitongole ekikuumaddembe okuddisibwa mu malwaliro ag'enjawulo. Omukulembeze wa Butuluuki Recep Tayyip Erdogan ategeezezza ng'obulumbaganyi buno bwe bukwata ku nsi yonna si Butuluuki yokka, era wano wasabidde amawanga amalala okubeera obulindaala ku batujju b'akabinja ka Islamic State ne Kurdish Group. Bo abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti abatujju bano baabadde bambadde engoye enzirugavu nga beesibye obukookolo nga bakutte n'ensawo omugambibwa okubeera emmundu n'ebisse ebirala. Bakaawo nabo baataddeko kakokola tondeka nnyuma okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Butuluuki ly'erimu ku mawanga agakyasinze okutawaanyizibwa abatujju ab'enjawulo okuli ab'akabinja ka Islamic State ne Kurdish Group nga ne ku ntandikwa y'omwezi guno abasirikale 7 n'abantu aba bulijjo be bakkirira ezzira kumwa mu bulumbaganyi bwa bbomu obwakolebwa ku mmotoka mu kibuga Istanbul. This is Kingdom TV.